Okay, 2021 King of Analysis CRB Promotion Rupi. Yes, tuba tugumbye tuba tuguse ku kyebayita Star TV. Then wali kuchenika nze mnana tuba olunaku lwa Sunday. Batukubali enyimbe sinzo kuba ezakabi mu wiki. So mumbere eno kati ndoke nkola video ukata ne exclusive interview one on one. Tutambula bwe tutyo mpola mpola. So olunaku lwa lero njagala okubebaza okuba nti mukubye omulanga ne mugamba why tunonyeze kuseeka agambi okuba nti yakoze amawulire nga tuwunzika kumpi omwezi guno nga twakava mu kalulu tukyalina pressure y'akalulu omukulu tumaze ko pressure y'akalulu George nsaba obuze kubagiko nabaje kumiddeko abaliko mwena abatulaba mwebale nnyo okwekuuma mwebale kwambala masiki abali eyo mwebale kozesa sanitizers mwekumye obulamu mwebale kulonda nebyavudde mu kulonda tukirize tetulina kyekikolera kyekyo gende n'ekyo amanya n'eddoboozi George William Kigozi Hassan yes erya William lwaki likyakuliko kubanga tekinkyusa kuwayamba obusiraamu tebugamba mbu amanya ge bambuleko njagala tutunulire olunaku lwa leero amawulire gabuutikidde sijja genda wala nnyo abagamba George atuuse kati Hassan kyeki kukyusa nze kinkyusa nti mbadde njagala okukyuka era mbadde nkirowooza omuntu ebintu bino bize bibaawo osobola otunulira mu background yo nga bajjajjaabo bali basiraamu nekituuka nekikyukirawo wakati wotaata so kati nze abange bali basiraamu nze yali musiraamu n'akyuka ayagala mukyala we bagenye ebijoniyo olubagiriki ne bakyuka so maybe this is where I was supposed to be okomyeweka njagala tutunula ekirowoozo kino kijja ddi because obaddewo yes nga tonnayingira ddiini lya Buisiraamu mbaddewo nga mundabanga bwe badde yes naye calling eno oba nayo munda myaka kati gigenzemu ebiri nga kirowoozaako ekintu kino so ne birth certificate yange eyemabega bifo kumanya kyagagiriko Kigozi so ozukuziza buzukusa kintu kyamabega nkomyeweka njagala tutunulire osiramuse oba lukyusiza eddiini tewali pressure abantu bagamba waliwo omukyala nga muwalabu oba omuwala nga muwalabu yakusiramu abantu bakyakolerera ddala abawala kutuka ku ekyo bagambye omuwala muwalabu oba muwala mukyotala yakusiramu dde amazima gali nti yesebo lobi abawala bebababala abawala mbalaga yesebo abawala byonna byonna byetaaga okukola n'abasajja ebyo byonna tubikoze okujjako olwo balina kukola ki naye sisuubira nti nze nsobola okukola decision olw'omuwala omuntu omu bw'ati omuwala omubwati omuntu omu ankozesa decision nti kati wova ku muwala kanti bi abalala ne bagamba engeri gyostere gye bali tusetolinga emabegako obeera ne mukyala wo amanyikiddwa nga Prima yali mukyalawo kyogedde butuufu yali mukyalawo Prima oyo we mwawukana nga kyali obaliganya otambula nnyo kati wayagadde weetaye kuba eddiini etugamba baba bana oba bw'osobola nze nabagambye endowooza y'abavubuka si endowooza y'abasajja nze mbudde mbalenzi ndi musajja mukulu ebigendererwa byange ndimu kunoonya ssente noonya Katonda kubanga kati nyina emyaka bwe gituuseemu bwe tunaaba nga tukolerera okuwasa abakazi abana nga kitukolerera kati olwo ate abaana bo okolerera okuwasa abakazi abaana obaleka ebbali abaana bo badde kuki ani anaabakolerera njagala tutunulire abaana oli musajja muzadde musajja tamubalira baana obadde n'abaana twasembategera sora yawe yasooka okujja abaana bano sora n'abanna abasigadde tujja kubalira nzaala bagenda kukyukisa eddiini bajja kukyusa eddiini inshallah so tubasuubire mu ddiini ya taata waabwe njagala tutunulira abantu mu musical Jostere erinnya likoze nnyo ligenda kukyuka erya music erinnya lya Jostere tesobola kukyuka because brand etuleetedde ssente netutusanga mu wetuli twekanyirira okwolaba tesebo Jostere akoze omulimu omuyaayi George abayimbi basiramuse Dr. Jose Chameleone teyamala wadde week nadda OS omukyala nga wenkunyonyodde nebimutambulako nti omukyala yamusiramula gwe ogambye teri kyakutadde ku pressure wakirowoozaako onaalwayo bbanga ki mu busiraamu kubanga ebiseera ebizinga Ruby abantu basobola okutegeera baga nti Ruby asobola okukola decision nga bwazisazaamu
kati singa ondeterayo abantu nga mukaaga bagamba nti oyasobola okukola decision nga bwazisazaamu kubanga kyo kirabikirawo ekintu kyosobola okukola kikulabika ku maaso kati nze siri muntu akola decision zange leero kyanendisazaamu no bwe mba ngambye nti guno omwaka njagala hali akawundo mu mwezi gwa December I will fight hard until njifuna. Kati nze bwe nti George. So you George. George njagala tutunulire embeera y'okuba nti oli mugumu eddiini toli wa kukyuka ebintu bino omwenge oyinza okuba ne business olina wofunira abantu baba ne business omwenge n'ebisigadde ng'okuba ennyama enkaafu eri ogenda byewala otya bw'osalawo n'okyala mu maka agamu olina okugoberera nti engatto tuzigiramu waliwo abalala ng'engatto baziyingiza paka eri so sigala ng'ogoberera amateeka g'abanno bannannyini nnyumba nanyini nyumba agamba ku nyumba yange sagala abantu basulamu basukka mbata bwe noleeta mukaaga ate nogoberera amateeka nga bwe gali eddiini ng'ogiyingira eba n'obukwakulizo waliwo okusoma kye bayita Qur'an n'ebisigadde nga wonategera Bayibuli n'okweyongerayo Qur'an eno nga tonnasalawo obadde ogitunuulidde wali ofunyeko lesoni za Qur'an oba kiguddewo bukwi Qur'an n'ebigambo byamu ndaba byesu simanyi bisoma niye bagenda benjigiriza bisoma kubanga esebo nina agenda okunjigiriza nina omusomesa agenda kutandika okunjigiriza era nange nja kuyiga ngisome bulungi okusoma kw'obukulu bakumenya okusoma kw'obukulu okw'abantu abatakwata maanyi nze omuntu yakola PCBM kunjigiriza ebintu bya Qur'ani nga birema okukwata waliwo abantu abebalina okulema kati nze George mukusirabika muno tokyalina mukyala okujjako olina omukyala nga simanyi oli singo akimeka ze tusuubira eriggwe nkyala nsuubira okufunayo omukyala omu walabika oli gwe njogeddeko omuwarabu mba mutuufu bwalabika oyo omuwarabu ojja kuba omulese kuba osigireko abawala so bafaani bo George manyi muntu wakyuka n'ava mu ddiini bafaani abamu kibanyiiza bafaani abagadde Jostere ba George Kigozi bano abanyumirwa ennyimba zo ez'omukwano ababadde bakuwa emikono n'embaga kibalekawa abamu banyiiga kituufu naye yonna gye tuvudde nzijukira nga nve wa muzeeyi wange namyansa banoonya muzeeyi nanyiga nnyo nga nkubira amasimu naye era saakwata paka wano wentuuse so decisions ezimu zogenda okukola ogenda kwekanga nga zirina bangi beziruma naye oluusi nga egenda okuyiza tebandirabe gyositedde singa saabaayo singa ozanga nina gyendi oba mu kiduuka ekimu oba nina mu ddwaliro omwendi nga siyimba so ebiseera ebisinga we do tough decisions oba zirungaani oba zimuluma zimulume so long as gwe ng'omuntu because it starts with you gwe bwotaba musanyufu ate ng'oli mu kusanyusa busanyusa naye mbayimbidde munyweeko ddiini mugindekere bali abasanyuseera abasanyuse bondowooza batubalekere musanyu mukama yabampadde nange neyanziza okay nga sinakuta George abantu njagala tutunuulire embeera y'okuba nti obadde otambula amabaala olina video premiers n'esigadde ate ng'oli musajja musiraamu oba ng'oyingidde eddiini y'obuyisiraamu ebintu bino tugenda kubyewala tutya oyingidde eddiini endala etakkiriza oluusi kunywa mwenge etakkiriza agenda mu mabaala ate ng'olimu abakuwa akasente ojja gamba nina ebbaala yange ebulenga njagala George ajja abeere mu bbaala ebiseera ebisinga olina okweyisa nga abayimbi banna abali mu busiraamu ate abakulu omuyimbi nga mukulu ng'ali mu busiraamu olina kati essaawa eno okugoberera because the moment you don't give him time okumusitaaginga ogenda kukola ensobi kati mukulu munnange Eddie Kenzo nkutunuulidde nnyo kyokola oba ogenze mu bbaala nja kugenda oba otuddeyoko nja kutuula kubanga era gwe ekifaananyi kyange kyengoberera endabirwamu mugoberera yekyali wange nga tusinaba George embeera y'okuba nti bannayuganda yes bakkiriza bikyuse ennyimba zaffe ziri enkadde abantu bajja gamba nga tugenda kusaakinga ki tukyasaakinga linnya lirimu Jostere terigenda kukiika tubadde tutambula wano nga tutunaba kumaliza n'ongamba ne management yayo teyafunise manager namufunye alla akola ebintu bimungeri ye beginning with next week tugenda kukyusaamu era nja kuba mbagamba simukajja kuvuga n'interview zijja kuyita so manager yaze booking manager oba manager ateekamu omanyi ebigando bimanyi managing the brand yeah.
so kitegeeza ateekamu ne brand agiraba ng'egigenda okutambula teri kugijajamya atulenge down structure yaffe tugibawe ku lupapula nemikwogera bitali bituufu tubadde tuwunzika omwaka mabegako ne album ya Love Letters videos tulinako twakala video ng'emu ku album twakalako video so tupulaninga kola videos endala lwakuba tubadde n'obuzibuzibu bw'amaanyi oluusi ogenda kuteeka sente mu content ate alina okutunda kujjayo yadde akasente so netusooka tulindako ensasa gemu esokedde then we can continue. Dr. Jose Chameleon obwakati bwomwa kuba mukwano gwate mumwena akayimba kamwakoze energy akali ku album ya Love Letters eno ekifo kya Lord Mayor kyamuyise mu ngalo bwakati bwomuwa Dr. Jose Chameleon obwaka bwomugamba nti nze ampa amaanyi kiraga nti omanyi omwana bw'atandika okutambula n'abwa it is hope kyasobola okutambula kubanga oluusi bw'atatambula tagenda kutambula bw'atatambulako kugwa towulira na ssanyu kubanga alemeddwa n'otengerera omuntu bw'atambulako so infact njogeddeko naye ne mugamba muganda wange kyewakoze nze nyongera amaanyi yabadde waafuna mu race abantu be Uganda regardless of everything because what goes behind the scenes we all don't know but I know it is always tough decisions made for someone to come out like that so Nonya energy, I know Kamili and Nonya energy. I love the song, it's the tune. So thank you so much. Abadde just said obako busembere bana Uganda n'abakulaba n'eddiini joyingidde eno bakakasa nti eddiini togenda givaamu nkya neero okyalo you here to stay. Mwena batulaba essaawa eno amanya n'eddoboozi just a black man. Erya Hassan ng'erikola ssente kati ate lyettuufu. Hassan is my passion. That is passion. That's a passion. Okay. So, if you are trying to interview the brand, the brand is just steady. So just steady says to respect Mateka SOPs because COVID is real. Yeah. The other thing is demand. Echilala, you can make a tough decision regardless of who really are going to support but regardless. We move because they've said any single tough decisions make us the people who we are right about now and people will be proud of you one day one time for keeping focused on what you want. Okay, thank you so much. Nesinza kuleka nga tompade kapera ka energy oba Love Letters akapera konna ke bampa bannayuganda bawulire eddoboozi lya George likyaliwo omisana chuma watungana ekiso ku mutima Maria we wagala nnyo nga nzungana ekiro mu kibuga abakasente bekabula ate byenkola binnya Maria kasente nali nina nze ebizibu by'ensi tebikoma Maria eyanjigiriza okusiga Maria kabibe birooto nabula my love Okay, thank you so much. Abadde just said. Mbaye nkwate